Musiibye mutya, muli mutya mwenna okusinziira buli omu mu nsi mwali. Manya nze Kojja Mpaata, ndi wano okutemaatema ensonga ez'omusajja gw'olaba ku sikulini yange oyo. Mwenna mumanya abaddeko ku live nga bamuyita Namis Manuel, nga tuzze tumulaba, nammwe muzze mulaba ng'anoonya obuyambi okuviira ddala olunaku lwe baamubbako essente ne bamufera nga bamusuubiza okumutwala e Canada. Taata we n'ayagala omutemaatema, ne tumusonderako n'abeerako ku live ya Mr. America, ne bamusonderako sente ze bamusonderako, n'abeerako ku live ya Penge ne bamusonderako ze bamusondera, n'abeerako ku live ya Zeus, n'abeerako ku ze bamusonderako. So ndi wano okubategeeza nti ebintu ebisinga byonna biwedde, naye amawulire amalungi genziza okubategeeza nti wenjogerera visa yagifunye era yeyo gy'olaba gyakutte mu ngalo, wabula akyabuzaako akasente akatonotono. Mbadde nsaba abulako miliyoni 2 zokka buli kimu kisobole okubeera nga kitambula omwo. So tubasaba mwenna buli alina kyasobola, ngenda mutaaginga wansi wano, banze kennyini namba yange kweri, kuba nkola ne Legit company eri mu kumuyambako okutambula. Tugenda kutambuza kuba bingi ebibaddewo, ne sente zaali ziganye, basitaafu ba Legit nabo ne bamwongererako. So njagala olugendo luno olugguke, era mbasaba mutaagingire abasajja bano wammanga bambi, bamuweeko platform. Bulunoke omusajja ono anoonyayo obukadde 2 bwokka, visa agirina. Kabaata tusaba, Zeus tusaba, Sheila Price tusaba, Chicken tusaba, Dash tusaba, mwenna ne besimenya abalina live ez'amaanyi. Omusajja ono nsaba muminvitingeko, mumuweeko platform. Faba Legit fo otuli kukola ku nsonga ze tusobole okulaba nga atambula. Wobaawo nekyoyagala okumanya, namba yange kweri ku bio, ojja girabaawo twogereko nange, oba okujja ku ofiisi emutundwe sobole okulaga embeera bweri mu kutambula eya Namis. Bambi tumuyambeko, tumusuule omukono. Okuyamba guba mutima. Omuganda agamba nti wagumbulizika abanako kawa munywanyi we. So bagamba nti anaazina takumba. Musajja ono nsaba n'obuwombeefu obw'ekitalo ne Mr. America wennyini, omusajja mukomyewooko ne Phantom kennyini, naawe omusajja mukomyewooko mu platform Penge naawe weebale taata. Lucifer weebale nnyo, weebalire ddala, naye still obuyambi bukyetaagisa. Mbasaba bannange, mikwano gyange, mutaagingira abantu abo bemmenye, mutaagingira abantu abo bemmenye, bayambe ku musajja ono. Kojja Mpaata ge gange, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama buli omu kyataddewo ne kyagenda otteekawo, Mukama amusasule mu musera, amumalire byonna byasinga okwetaaga. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ab'enzikiriza endala, Mukama yeebazibwe.